kiriza nti ekigendererwa kya Bwanika kutaasa Mpuuga, ekigendererwa kya Bwanika kutomeza Mpuuga, kubanga kati we yamutuusizza eggulu yamutuusizza kwerangirira ku bwa presidential candidate, ne presidential candidate teyerangirira bwatyo. That is not the way bwe werangirira. Anaye kakati nange nzija kuba president tewerangirira bwotyo. Kakati olutala abantu balusaze. Musazeeko Kyagulanyi mu 10,000 z'abantu Masaka gye mugamba nti amaloboozi Bwanika bw'aba ayogera agamba ayogera ku lwa bannamasaka. Si kyekyo? Basazeeko Kyagulanyi wakati mu baki mu bannamasaka. Naye n'okusirisa obusirisa abantu basirike omukolo gugende maaso ate Kyagulanyi yabadde alina bakola ki obasirisa. Kati gy'obadde ogamba mbw'oyogerera bannamasaka singa ddala amaloboozi gabadde ga Bwanika gali representative of Masaka, singa kati story egamba nti poliisi ye yataasizza Kyagulanyi ng'abantu bamusaanyaawo kubanga enjogera ya Bwanika yabadde nga yesitinga population yeru natuuka n'ogamba temusobola temukola ki mulekwa yekka ye yabuuse n'eri mulekwa si kanyama we NUP naye omwana yabadde mu kanzu ennuma yabadde mulekwa bamulekwa be babadde bambadde be babadde mu kanzu enjeru nga basibyeko ekiki ekimyu mulekwa ye yamusiseeko n'omuki n'omuzindaalo n'abantu mu 10,000 zaabwe ab'e Masaka bagamba nti ali presentinga ne bawuliriza Kyagulanyi ng'abagambye musirike n'ababadde bakutte ebifaananyi dazini z'abantu 2 dozens of people abantu nga 2 nabo babiwanise bwe bati ne babijjayo bokka nga ndaba bwe nti mu kafaananyi. So if you dare somebody ngo ogenze singa byabadde mukono baaliga nti ate byabadde ekya Namboozi ne gwogamba nti oyogerera bannamasaka naye bannamasaka nga tebagenze naawe n'olwekyo nze kyenva ngamba kiri bwe kiti nga 29 awo ekitibwa Kyagulanyi ne NUP yonna leadership kubanga eno si tuwa ya president tuwa bagita NUP national tour si presidential NUP national tour nga 28 eri mukono 29 eri Masaka. Mutandikira mukono tutandikira Kamuli enkya naye mu Buganda tutandikira Mityana nga 27 wazake 28 mukono 29 Masaka. Eyo yetua egenda okubaawo naye nze kyendowooza nti Bannayuganda Bannamasaka Bannabuddu kye baakoze mu Lumbe kyabadde kyeraga bwerazi omusango ani gwe bagusalidde ate around that time manyine mukulu Mpuuga alina omukolo e Masaka. Bwanika atuuse mu lutalo lwa kukyawagana Uganda byogere egamba nti bw'oba obadde omanyi Bwanika ng'ogoberera ebyobufuzi bye tosobola kwewuunya kyokka ky'osobola okwewuunya kiri eki nti ebintu ebyo Bwanika byakola biripresentinga Mpuuga because Mpuuga wadde ki oyo politics si waffe bwe ngamba si waffe kubanga nze nina ekingattanaani n'Empuuga fe oyo politics agamba nti tubalumbe ku mikolo tubogerere ebigambo ebikikinike tubakuba amayinja tulwane oyo politics fe tetumukolangako era bw'anaabanga ddala Bwanika byakola kubanga nina akatambi akamu kenetegereza nti Bwanika bwe yabadde akyayogera tetwagala kulinyirira bannabyabufuzi bannaffe bakulembeze bannaffe awo nga ndaba Mpuuga agenderako naye bwe yatandise mwambala kino muli basiyazi muli kino obuuza gundi Bwanika nti ebyo yabitegeera ddi yabitegedde wano juzi nga disagreement zino zizeewo oba olalo nga abadde amanyi nti nno NUP kibiina ky'abasiyazi nga bw'ayagala okiripresentinga yabitegeera ddi ebyo. Kakati mwami Bwanika, let me end with this story ndowooza tetulina budde. Akanyonyi kagenda ne kafreezinga omuzira ne gukakuba ne kafreezinga ne kakwatibwa omuzira ne kanyogoga ne kagwa bwe kanyogoga
ente yali eyitawo ne kagirajanira nti owaayo wante nyamba ntaasa ndi wano obunyogovu bukola ki bunzita kati ente ate yo nekateekako buteesi busa bwayo ba kakati akanyonyi nekalajana nekagamba gwe wante owange nnyo ate kakati gonsuddeko obusa ate kente nti nno kanyonyi towoggana sooka otegere kyenkoze gwe bwoyita obusa nze nyinza okuba wentegesa okukola ki okutaasiza nze sirina mikono nja kusitula sirina bulangiti yakubikka wabula akanyonyi we kasiriikiriramu kagenda okulabala ddala wamanga obusa bubuguma era ne kabuguma kati we kadda mu busa ne katandika okufuuwa oluwa ne kayimba ne kakola obyobuyimba kati kaba kakyali omwo mu busa kayimba ne wajjawo kapa kati kapa netandika okukasimulayo pa kati akanyonyi ne kalowooza nti kapa ekayamba kakati we kapa olwajjayo akanyonyi bwe kati mu busa yali akalya kati akagerako katuyigiriza ebintu bibiri nti si buli akuteeka mu busa nti aba akukyayi omalanga kwetegereza ekigendererwa ki mu kukuteeka mu pozishoni eyo. Ekyokubiri si buli ajjanga okusimayo mu busa nti aba akuyamba owulidde. Ate n'ekyokusatu nti bw'obanga bakusuddeko obusa toogananga kuyimba nnyimba ziyitiridde. Tuddeyo ogukulembeddwa mukulu Bwanika tegugwa mu kiti kiri kyembadde gamba ekyabannabyabufuzi okuba nti nno bavuganya munda gubeeramu okuvuganya. In fact okuvuganya okwo okutakoma okuyingira ne munda mu kibiina kwe kutuleeta buli kaseera okuba nga abalabika nga abasika omuguwa. Era bannabyabufuzi bwe babanga boogera ebyabwe ofubanga n'owulira bali mu ntalo za kuvuganya oba bali mu ntalo za kukyawagana. Kakati ate